Tunonya bakulembeze njokwefunamu omukulembeze tulina okuba bwetemyeko omutwe olwo omukulembeze azuuke eyo nsi yabagwagwa. We stand here this afternoon not because we are great friends, not because we know each other so well. We are here this afternoon and withstanding all manner of adversity to be here because we share a common history, because we have same aspirations, because we have shared dreams, but also we share a destiny. Tetukunganya kubanga tuli ba mukwano nnyo, tukunganya kubanga ebyafaayo byaffe byebimu, kubanga tulina ebirooto byebimu netufaanana n'ebyafaayo yensonga lwaki tuli wano. I only got to know my brother from Teso probably about 2-3 years ago, but since then we have been able to establish a special commonality, a special commonality of aspirations, a special bond to drive this nation to new heights, a special conviction that all has gone wrong and therefore we must work to change the course of this country. All of us here, representing people that left home, have suffered the brunt of misrule. Buli muntu alozeza kuba nakyemalira, buli muntu mu ngeri emu akoseddwa. Abeerwero batunda ku buwanga, emyaka 4 balengera nfuufu na buwanga bye baakungula. Ali nambula ekiboga eyo ne baŋŋamba ssebo mwogera ku myaka 4 ffe bawezezaawo 43 kubanga bajjawo ddala bateekawo neze RC. Mujegera RC ekiboga bafugiddeyo emyaka 43 naye bwe babuuza nti ne mufuna ki ne tusigaza obuwanga wano nabo bwe balabako. So everybody has suffered the brunt of misrule. Everybody has tested the fact that we have never had a liberation. The liberation was a very fat lie, big fat lie. It was a big lie. Therefore, after 62 years of our independence, the dreams, the aspirations of building a free and fair society, a progressive nation, we are short-changed. Nze saaliwo mu 62 muze Kyonoka yaliwo era akubuulira nti balina ebirooto okuzimba eggwanga erimu obwenkanya, balina ebirooto okuzimbira abaana n'abazzukulu eggwanga erikuze, eggwanga eddamu lirera abaana n'abazzukulu, naye babaguza kapa mu kutya. Our forebearers were short-changed. The dreams at independence were short-changed. Bw'otegeera nti kitaawo jjajjawo baamulimba ate gwe omuzzukulu otambulira mu buki bulimba. Ffe bannamateeka tumanyi n'okumanya nti singa oli akozesa endagaano n'okizuula nti yali yakugulika, osobola okugenda mu kooti neweekubira enduulu nti ono yannimba naye kiisi yali akola ki kibayita misrepresentation. The dreams of our independence were misrepresented by the leaders, by the so many subsequent leaders after independence. Abaze batufuga butatufuna obwetwaze batuguza kapa mu kutya. It's the duty of this generation to say, yes, we acknowledge the lies, we acknowledge the short change, we acknowledge the duty. It's now our time to change the tide. It's our time to rethink the model of this country. Nanyimyamu n'omusajja omukulu omu n'aŋŋamba nti ebiseera bino bye tulimu oyinza okugamba nti tuli wakati wa 6 nga tufuna obwetwaze. We are at crossroads. We are at a time where one old man is hanging on but is not in control. Ebibona yabiraba bikola ki bitambula. I am sure there's a lot around him he cannot take charge of.
We must work for a second independence. And that's why we are here. We must work for a second liberation. Abava Emoshi, I was only a little boy. Ngabagoba Obote, Ngabagoba Amini. Nebagamba nti yali liberation kwali kwenunula. Abenunula ng'Amini agobeddwa ne bagamba balese demokrasia ne bakolamu ebyabwe era yali kapa mu kutya wakaluka ekinaana n'ebyakavaamu. We are still paying the price of stolen elections. We are still stealing elections. Omuwendo omunene ogw'obulwa obubbe bwe